Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News naye da Element Man muzzukulu wa Mugema anti mbanzize n'ensonga ey'enjawulo mu ggwanga yattu Uganda ate n'ensonga egenda maaso oba egenda maaso n'okubeera nti eyitingana mu bitundu eby'enjawulo ssaako ne mu ggwanga. Nkusaba genda maaso subscribing omukutu guno ogwa Standard News nange da Element Man tuli ku mukulu gwaffe ogwa TikTok gwe gendayo osachinge Standard News yugi nsako ne YouTube nayo gendayo sachinge Standard News yugi ogende maaso n'okubula nti otugoberera. Kakati nno waliwo ensonga eriwo era ensonga etabudde bannayuganda mu kaseera kano nga buli omu yeebuuza ekyamazima kyazze kitya. Bwe twogera kati banka enkulu eya Uganda ekyamazima yabbiddwa. Mu kubbibwa poliisi bwetu negenda maaso n'okubula nti ekwata abantu ab'enjawulo mu zaakeedi zaabwe. Naye ffenna twebuuza oba ekibuuzo weekiri ddala bano abakwatiddwa ddala kituufu be babbye banka oba. Ffenna tukimanyi nti ekintu ekisinga okuteekebwako obukuumi ye banka kuba eba ekuuma properties z'Abannayuganda, ssente z'Abannayuganda, ebintu by'Abannayuganda. Kakitegeeza nti omuntu watuukira okuyingira mu banka enkulu eya Uganda nabba computer kati olwo ssente zaffe ze batukolera zo ziri seefu. Nze nandowooza nti poliisi nga tennaba kubeera nti ekwata Bannayuganda gye yagenze n'ekwata, lwaki yatandikidde ku bakozi bonna abali mu banka enkulu eya Uganda? Kuba balabika nze ndowooza yange nti mwabaddemu embwa nga yo bulijjo ebadde eri awo erinda kuluma kubojja. Kati ekiseera yatuuse bwe tunegera maaso n'okubeera nti ebojja. Ffenna tulowooze nnyo nti omuntu watuukira okuyingira banka okugibba kitegeeza munda aba alinamu olukwe oba alinamu munne gw'aba akolagana naye. Era bw'otunuulira bino emmotoka ebitambuza ssente bye babeera babbye, olukwe luba ku abo abakola mu banka eyo. Kati nno n'olwekyo tulowooza nti abantu kituufu poliisi tubeebaza mwakoze ekikwekwetera ne mukola omuyiggo ne musobola okubaako abantu be mwakutte. Naye ansa weeri oba ekibuuzo weekiri abantu be mwakutte ddala beebo wangi? Abantu abakwatiddwa ddala beebo? Ffenna tusooke tulowooza nnyo nga tetunnaba kukwata abantu bano, sooke tutunulire abakozi abali mu banka nti nze nganze the Element Man sisobola kuva wano ne ngenda mu maka ga muntu omulala ng'ekyamazima nga tewali ambagulizzaako oba ntegeera ntya gundi nti alina ssente nga nze simanyi. Kitegeeza waliwo alina okuntemyako. Twebuuze buli omu yali ayingiddeko mu banka bannaaye. Omuntu yali ayingiddeko mu banka erina security esooka, security ey'okubiri, ate ne laptop oba computer buli kamu oluusi kaba mu busenge bwako. Naye omuntu n'ayita ku security, omuntu amanyi Bank of Uganda, banka enkulu eya Uganda, oyingidde munda oyita ku security esooka n'oyita ku security ey'okubiri, munda ne bakubuuza olagawo ovaawa. Kale kituufu mwabba ekiro naye ekiro ekyo mwabadde tewabadde waggale. Kale kwegamba Uganda tulinga abaaswadde nti omuntu wayituukira okuyingira mu banka enkulu eya Uganda. Ffenna gye tumanyi nti obukuumi we bulina okusookera. Kiringa muntu kuva wano n'agenda mu State House n'abbayo emmundu, osooka kwebuuza ayiseewa. Era balina kutandikira ku bakuumi abo bennyini ababaddewo ku lunaku olwo. Kati abakuumi abo bo nga temwavuddeyo kuboogerako nti oba twabakutte oba abakozi abaabaddewo oba nabo twababuuziza kajojojo w'ebibuuzo nga temunnaba kulumba bantu neddira abasuubi. Kituufu nti ebintu ebisinga bwe bibbibwa mu bitundu eby'enjawulo bitwalibwa mu bitundu mu Kampala naddala mu zaakeedi
ng'omuntu bw'anabba boda n'asibira ekatwalimise boda ye ate ng'ekituufu era gye beetwaliddwa era nayo oluusi n'agisangayo awamu ne zibabula. Naye kati ffenna twebuuza nti omuntu nga wayingidde mu bbanka wayingidde mu bbanka enkulu eya Uganda nobba ddala ekituufu kyekiriwa. Nze ndowooza oba nti wabaddewo obulagajjavu obw'amaanyi wakati w'abakozi ba bbanka wakati wa security poliisi kyeyandibadde esookerako okukola kwe kulowooza nti tutandikiddewo okunoonyereza tutandikire mu bakozi bano aba bbanka. Poliisi ne bbanka mulina obusobozi obutwakinga ennamba z'abantu bonna aba bbanka saako n'abakuumi bonna okubeera nga mubakwata bannyonnyole kiki ekyabaddewo ekituufu. Oba singa temunnabakwata musooke mulondoole amasimu gaabwe baani be babadde boogera nabo olwo mugere maaso n'okubira nti mubakwata nga mutegedde nti ddala kituufu abantu bano be bakoze omunyago mu bbanka eno. Naye mwagenze ne mukwata abantu mu bbanka mu bifo eby'enjawulo. Kale kituufu nti abamu bayinza okuba babadde n'emisango naye ate weebuuze bonna abakwatiddwa babadde n'omusango. Abasinga balaaja nti babadde ku mirimu gyabwe abamu babadde bakasitoma naye nga ddala singa mubadde mmwe omanyi nze ndowooza nti poliisi ebiseera ebisinga oba tulimu n'okupapa ge mazima. Kituufu mwabaddemu omanyi kituufu mwabaddemu n'ekirowoozo ekigamba nti kompyuta zino teeka ziri wansi gye twakwatidde abantu naye mwazisanzeeyo. Nze ndalowooza nti ng'ekitongole kya poliisi kyandivuddeyo ne kigamba nti abantu bano abakwatiddwa kwabaddeko n'abakozi ba bbanka kwabaddeko n'abasirikale naye batunnyonnyole babeeko n'engeri gye batunnyonnyolamu nti tugenda maaso n'okubeera nti tukwata abantu bano oba batubuuliremuko ddala ekituufu kyabadde kiriwa okubeera nti abantu bano kyenkugamba nti be bamu ku abo ababadde mu kkobaane ery'okubba bbanka enkulu eya Uganda. Ffenna tukimanyi nti okuyingira bbanka si kyangu era gwenna ali eyo ng'omanyi nti ddala olina bbanka oba nga bbanka ogimanyi. Nze ndowooza nti nga gavumenti eno yandibadde kyesookerako kuba abamanyi bbanka nti bw'oyingira mu bbanka buli bbanka eba n'akasenge kaayo. Naye ffenna twebuuze nti ddala kituufu nti abano abakwatiddwa be babadde mu bbanka izo kamera za bbanka zabadde zikola mugaso ki? Kuba bw'otunulira bbanka enkulu eya Uganda buli wamu wabeerawo kamera. Basuspekti bano ffe betulowooza nti be bayingidde mu bbanka ne babba babadde beebisse batya era babadde bambadde batya. Byonna bye bibuuzo bye tulina okubeera nti twebuuza n'okumanya oba ddala abantu bano abakwatiddwa ddala be bo bennyini mu bbanka. Kale ssaawa zino eggwanga liri mu kwebuuza naye omuntu ddala Uganda eri seefu? Omuntu watuukira okuyingira mu bbanka enkulu eya Uganda n'abba ssente ddala Uganda eba seefu? Olukwe ffenna nga tetunnaba kulowooza soke tunulire nnyo olukwe lwennyini oluli mu bakulu bano abakola mu bbanka. Ffenna kwegamba waliwo ekirowoozo ekigamba nti abamu ku bakozi tutunulire nnyo abakozi aba bbanka kuteekwa okubaako omu poliisi tensaba gende maaso n'okuba nti banoonyereza. Poliisi eteekwa okuba ng'eriko eba nga erina okubaako ne kyemanya ku baani bano abayingidde bbanka ne babbamu kompyuta kuba kati ebintu by'Abannayuganda ddala biba seefu.
properties abana Uganda daziba se kuba banka etereka ebintu by'abana Uganda ebiwerako yetereka endagaano yetereka abiri kimbuli kimu ebyapa by'abantu sente z'abantu kakitegeeza ndi omuntu watuukidde okuyingira mu banka ne sente kitegeeza no bajja zikola ki bajja kuzibba kati nze element man atamanyi na banka atayina na account mu banka nsobola okugenda ekyamazima mu banka gye simanyi nako wentandikira nti nyenza kujjayo sente kitegeeza bwe mba nagenda mu banka nina okubaako n'omuntu antwala mu banka nensobola okugimanya kati n'abo bennyini nze ffe tulowooza nti abantu ababbye banka bo bennyini be balina okubeera nga bamanyi omuntu omutuufu eyazze nabba banka n'ayingira munda n'asobola okukola byonna byakola ki byonna byayagala oba simanyi oba munfuna bulungi nti banka si yasinikirwako amannyo kiringa kugenda nti ngenze mu state house ntambudde ngenze kubba mundu oyitawo ku basirikale abali ku state house mwina abamanyi Bank of Uganda oyita ku security esooka noyita ku security eyokubiri ate ne munda ne mubaamu security kati tulowooze nti babadde beebasse kati wano tuba safe waba tuba safe ki okusinzira ku ebyo binnyini ebyabaddewo wangi tuba safe kyamazima kati wengambira bana Uganda nti tulina okubeera nga oba tuli steady okusinziira ku ekyo ekiriwo kino kiggwa kijja ku kino kiggwa tubadde ku lutalo lwa Okero kati tukikyuze ku lutalo lwa banka ffenna twebuuza banka omuntu okuyingira nabba banka tekwabadde basirikale zo bwe baba bayingidde kamera poliisi eveeyo etulambulule kyetusaba kyokka nti poliisi eveeyo egambe nti bannaaye wuuno eyabadde ababbye banka wuuno ebbanka yiino wuuno yadde mu lukwe mu tracking enamba twakoze kino nkunoonyereza ennyo kwegaseeko omusirikale ono ate akuuma banka awo byonna bannayuganda ebyo bigenda okubeera nga bikyuzaawo ebitegeeze nti poliisi yaffe ekola ki naye kati kaseera kano twebuuza ddala ekituufu poliisi bwe badda yakutte abantu bebo be yakutte oba ye bwe yakutte abantu ddala be bagenze mu banka ye bwe yakutte bo abakozi ab'omu banka baba bakozeeko statement bo abakumi bakuvuze statement ye abasirikale bo ababbi bayiseewa ne babba banka bo bazibbye ekyo mu kiro ekyo kyennyini oba bazze babbako emwemu ne bakizuula bagenze okuzuukuka nga balaba kompyuta zikendedde omanyi n'ebintu byabangi bizibu nti omuntu asobola okujja nabbako kimu naye nga mukozi nabbako kimu kati gwe mwe mugenda otegeera nga kompyuta nga 5 oba kompyuta nga 10 nga zaatwaliddwa naye nga azitutte alyakya ali omu kati awo wensabira nti poliisi ekole ogwayo ogw'okunoonyereza okulaba nga buli kimu embeera eno neekola ki egenda maaso n'etereera ekole okunoonyeza kwayo ekwate abantu bonna abagenda maaso n'okubeera nti be beenyigidde mu bubbi buno obwa banka enkulu ya Uganda. Nkusaba genda maaso subscribe nigwe mukutu guno Uganda Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema lwebyo byengenda maaso n'okubeera nti nkuwana nno sigenda kubeera nga nsukkawo bwebyo njagenda maaso nga mbaako details ezimu ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga tulabe butya bwe tuyinza okubeera nga tubigonjoola Mukama abeere nammwe.